specifically nabadde ngenza okukola ku gown bagitandise egenda kutambula mu states. America is a United States of America, states zeegatta kati states nnya gown egenda kutambula esooke e Texas, egende Maryland, egende New York, ekyoke Boston, ekirire Uganda. Yoyota. Buli mu city mwegenda ogenda kuyoyotebwa. Exactly. Ng'otaddemu nnyo. Omwami yampadde n'angamba ekyenjagala. Njaga kulaga omwana ow'obuwala ali eyo nti wamala okusoma bw'olina okwambala ku gawuni eyo. Abaana bayitiridde okwefumbiza. Bawuza abasajja tebawasa, omusajja gw'omuteeka mu kyoyagala. Si kye namusabye nga mahare. Temale bayi wamusabye amahare. Ga gawuni ng'eva namusaba Nyumba eri Buziga. Gye namusaba gye yampa. Namusaba nju, namusaba maka. Anti kati engeri gye nali nfunye ku bizibu. Nenga ebintu by'okubeera mu nnyumba y'omusajja n'obeerawo. Tayimu n'etuuka ne bagamba mtu olina makulu mu myaka 2 poteya. Ne ndaba nti ku luno ndaba nkanudde amaaso. Mukolo gumpuuba saizi yange ya America. Kati olaba nze saizi yange wengenda mu dduka oli agamba hajati ng'oli munene nnyo ate oli muwanvu. Nete wogenda mu America edduka lina ly'oyingiramu. Saizi zonna ne zikusa. Atulaba omulungi tukwaniriza nnyo weebale kubanga otwegaseeko nate olunaku olwaleero. Ndi wa mukisa nti negatiddwako Hajati Dr. Gumisiriza Muzaata Nabunya Kulthum wali tugenda wantu wayamu naye olunaku olwaleero ku nsonga ez'enjawulo naye okusingira ddala nsonga z'abaana. Twagala tusimbe nnyo essiraawo kubanga waliwo akatambi akayise tekakyali nakakubuuza kubanga ne poliisi yabiyingiddemu dda n'amasomero agoogerwako nago gavuddeyo dda ne gabaako ne kyegoogera ku nsonga eno. Buseegu ffe tubuyita buseegu. So twagala okuwayamu Hajati ono lwaki muleeta ku nsonga eno nti y'omu ku abo be tulabye ng'avuddeyo okubuulirira abaana b'obulenzi n'abaana b'obuwala. So twagala tulabe ebintu byonoonekera wa okutuuka okulaba abaana nga bali mu baasi nga beegadanga. Kale kamusaba babuuzeeko nate tulyoke tweyongereyo. Hajati nsanyusa okulaba. Kale ssebo nange nsanyusa okubeerako naawe essaawa eno ku nsonga enkulu kubanga abaana bano abato be bagenda okuggumiza ekibira, be bagenda emiti emito gye gigumiza ekibira era be bagenda okutwala eggwanga mu maaso nga ffe tuvuddewo. Essebo n'abatulabako mbalamusizza nnyo mwebale kubanga mwe muli essaawa zino. Weewaawo tweyanzege. Mpozi kansooke kuliseeyo Hajati kubanga olugendo nawulidde ennaku ezo tubadde tukunoonya nga tolabikako naye ne mpulira nti oli mu America. Ate biki ebiri eyo? Hajati oyagala kuddukira America? Siba kuddukira America. Uganda njagala nnyo, siba kuva okudduka naye ng'omuntu obuvunaanyizibwa otambulako. Kati ndi Rotarian twabadde ne conversion eyo Houston. So twabaddeyo ma Rotaries world over, twabaddeyo ne global conversion. Bannayuganda bambi batusanyukidde nnyo ba Ugandan communities eyo batwostinga bulungi. Nebaza Mrs. ne Haji Kigozi abatwostinga twabadde waabwe awo. Ne bonna Bannayuganda abali eyo naye ng'ekikulu twabadde tugenze mu conversion n'oggula ku byakabya nti munayo omukolo gumpuuba. Hajati emikolo gimuuba wennyini. Emikolo gikuuba. Hijabu tugenda kuzijja mu America kati. Hijabu. Ati kati saizi zange era saizi yange ya America. Kati olaba nze saizi yange wengenda mu dduka oli agamba Hajati ng'oli munene nnyo ate oli muwanvu. Nete wogenda mu America edduka lina ly'oyingiramu. Saizi zonna ne zikusinga ne multiplying emirundi emeka. So n'ogendako mu wazisanze? Nazisanze. America oli ayinza okulowooza nti America teri ngoye z'abasiraamu. Gye ziri.
engoye zonna gye ziri naye nga specifically nabadde ngenza okukola ku gown bagitandiseeko egenda kutambula mu states. America is a United States of America, states zeegatta kati states nnya gown egenda kutambula esooke e Texas, egende Maryland, egende New York, ekeke Boston, ekirire Uganda. Ng'olwetambule ng'olwo kiki kyeriko okutambula bwe yoyoota buli mu city mwegenda ogenda kuyoyootebwa. exactly. Ng'otaddemu nnyo Omwami yampadde n'aŋŋamba ekyenjagala njagala kulaga omwana ow'obuwala ali eyo nti wamala okusoma bwolina okwambala ku gawuni eyo. Abaana bayitiridde okwefumbiza bawuza abasajja tebawasa, omusajja gw'omuteekamu kyoyagala. Oyagala kugenda kufumba wiikendi ng'ogenderawo ku wiikendi. kino kye bayita waliwo kye musaba amahare gano oli ayinza okubuuza gano mahare byonna biri omwo anti kuba mahare gwe kyoyagala kyosaba omwami wo. Si kye namusabye nga mahare mane bayi wamusabye amahare ga gawuni ng'eva namusaba Nyumba eri e Buziga gye namusaba gye yampa. Namusaba nju, namusaba maka anti kati engeri gye nali nfunyefunye ku bizibu naye nga ebintu by'okubeera mu nnyumba y'omusajja n'obeerawo tayimu neetuuka ne bagamba tolina makulu mu myaka 2 poteya naye ndaba nti ku luno ndaba nkanudde amaaso otunudde ntunula nga ntugisuubira kutuuka ddi mu Uganda nja bategeeza wanga maama egenda otambula states ezo zonna mpaka okudda wano by September ejja kuba etuuse. Mpozi embaga ya December nga 18. Okay. Kale ndowooza owulidde ensonga eyo Hajati emikolo gimuwuuba naye nga tetunatuuza ku meetings zituula ewaffe mu family neezama emikwano nja bategeeza. Mami wange atuuza abooluganda bitambula n'omwami batuuza ewaabwe kati naye addayo enkya South Africa zitandika otutuula. South Africa balina ssente bamanyi ozireeta wano bamanyi ozireeta wano beesunze nnyo. bagenda kubeerawo bajja kubaawo kubanga era embaga yalina kubaawo nga 28 ne batusaba tugyongereyo mu December basobola okuba nga bonna weebali November kubanga nga 25 I think is a Friday kati awo nga weekend ebeera embaga ne bagamba mugyongereyo ffena tubeewo naffe tunyumirweko ne tugyongere negenda mu December. Kale sijja kubuuza bingi weenaabeera Hajati ajja kuŋŋamba tulindeko. Kale Hajati njagala tugende katambi kano akalabikidde ku mikutu ng'abaana oba baasi ya Midland High School nga bagenda maaso n'okubaako ebyobusegu bye bakola naye agagenda mu maaso ab'essomero eryo bo baga nti ku lunaku olwo ebbaasi baali bagipangisizza Abalubiri High School okutwaliza wamu. So naye okunoonyereza tukulabye kugenda mu maaso poliisi yavuddeyo n'eyogera then amasomero gennyini twagalabye gawandiise ne galaga beegaana naye nabo ne bagamba okunoonyereza kugenda mu maaso. Ebintu bino mu masomero mwebiri kubanga Bannayuganda kati kye beebuuza nti abaana baffe gye bagenda bwe bagamba nti abaana bagenda kutuwa bwe bagamba nti abaana bagenda wa bino bye bibeera mu mabaasi bino bye bibeera gye bagenze.
gw'omu kwabo ab'ebyenjigiriza abiruddemu. Complaints zino muteeka okuba nga mwazifuna. Kiri very unfortunate eri bannayuganda bonna bawaliwo abagamba nti essomero eryo naye okuba nti kati engeri gye twafuka global village bawaliwo ekintu kya ku social media n'obuuza ye no yabadde ensi ki nti yabadde ensi egindi nti mama Kasabi yabadde wala eyo n'okuba nga ekyo kye kirepresentinga Uganda ffe nti mulaba abaana ababadde e Uganda bye baakoze kyabadde very unfortunate naye kwagamba bo obwononefu bungi nga tetunaba kunenya masomero nze nga wenagamba nti abazadde charity begins at home abazadde ffennyini tukoze kinene nnyo okwonoona abaana kati nze nina essomero niyo gana nolaba nga ku speech day ng'eyo zino ennyimba ezedde abazadde tebakyazaagala zisimanya oba twayimbanga nnyimba kisimanya kodina agamazina tebakyagaagalira ddala baagala amazina gano ate agaliwa ddala gag'obuseegwa ago nolaba nga bonna bali kati ebyo bye baagala bwe tubala bano ku social media omwana nabanga abayimbinga akayimba k'omukwano ningola abazadde bonna bali excited bavudde bafuwa omwana ssente nino gamba abazadde babaliko ki omuzadde n'asanyuka nnyo n'abalala ne bakuba enduulu kati abaana bano tubanenya naye nga ndaffe ffennyini abazadde kyatandikira gye tuli tufuuse very unserious eri abaana baffe kati baasi waliwo akatambi akalala ke nnalabye ngera mu baasi omwo abaddemu abaana ate abatabadde mu ffujjo nga bo beekweka n'okwekweka oba naye wakalabye naye olw'okuba nti abaana bajja ne beegattira awamu kugamba kyalaze ekifaananyi kikyamu essomero lyonna lyonna teryalabise bulungi ate n'abantu kugamba baagala nnyo ate n'ebintu ebyonoonese kubanga bandi badde tebongerayo kantu ako tuswala kati njagala kubulesa engeri essomero lyabadde liri ku bintu byamakulu nnyo wandirabye nga n'edimaster yateekamu ssente okulanga essomero lye niyo olw'okuba nti byabadde ku busegu buli omu akongerayo ebyonoonese bye bikola amawulire waliwo badde ngamba mbajja kyabala ne batuuka okugyamu obuleega nze obuleega nga saabulabye obuleega bwa mirundi ebiri nzisa naye nga gwabulabye nga babugyamu okusinziira ku action bwe zaabadde obuleega buteeka oba bwavuddemu kakati n'olyemaliza nga tajja tugali amazina obuleega buteeka kuba babugyemu naye nga kyabadde kibi nnyo eri okuva ku bazadde bennyini bannaddindi babuulirira abaana nti omubeereyo ku bituuti oba mu kyaki abaana mubabuule kye bateekeddwa okukola n'amasomero abasomesa babeere mu mabaasi g'abaana abo kubanga oba ne babeera nga tewali gwe batya basobola okukola n'ebisingako awo so tekyabadde kirungi eri ensi yonna era ekimu bannayuganda kye beebuuza nti ddala mu baasi muno temwabadde basomesa kuba basuubira nti ebbaasi bw'eba egenda okutambula ng'erimu abalenzi n'abawala mujja kubeeramu omusomesa omukyala n'omwami ate ne driver yennyini abantu bagamba ne driver yennyini yabadde talaba kigenda mu maaso waakiri mu jaamu emmotoka ezikiramu n'otunula n'ogaa kiki eki bannange kikimu kyekigenda maaso mukendeeze ffujjo wabaddeoko obulagajjavu eri sayidi y'essomero nti driver yennyini nga oyogedde yandibadde atwala obuvunaanyizibwa n'abaana obutabaleka bokka mu bbaasi mwandibaddemu abasomesa balaba abaana ne babeera nga abaana balina kwe batya bagamba akyo temukikola kubanga kati ekibi kyakolebwa era tekigenda kuvaawo ate abaana kyembagamba nti abaana balina okukula nga bamanyi nti omulembe guno muzibu intaneti etereka tevaawo ate tewesitinga nga budde ng'okola ekintu conscience yo kyegamba nti tekiri morally upright edda waliwo omuvubuka yagenda eyo mu big brother oba yekyaliyo big brother house twagirabanga nnyo nga tukyali awo nga etunyumira era ffe tugamba bw'oyogera ku big brother gayitano kaggwa ffe yatujjira ogedde n'erinnya ate kiri public gayitano kaggwa ali public ebintu yabikolera ku setting ensi yonna emulotya kati omuvubuka oyo mbadde saagala mwatuukiza naye okikoze kakati bandibadde balaba kati abaana bano abatenyo baleka bo tebamanya bya gayitano oyo naye omuvubuka oyo yakola byakola abamu bagamba yali influence ya Wayne oba yali excitement ye Uganda agenzeko eri South Africa simanyi oba kyali kukikola asobole okuwangula oba nakyo kukikola asobole okuwangula oba afuna popularity ndowooza nakyo naye time yatuuka nakere nkye nafuna omuli mu UN tewalaba ebyamutuukako
abantu benyini bannayuganda bava ne beekyacwana nti omuntu eyakola ekikolwa ng'ekyo tayinza kutukiikira mu UN. So munnange oyinza okukola ekintu gagolooza okyali mwana muto tomanyi katonda kyakutegekedde mu maaso n'okeera nti Allah n'akuwa ekirimu nti gwe minisita wa ethics ensi neegamba tekisoboka ne bajjayo akatambi ng'okyenkyemula amazina mu baasi. So abaana balina okumanya nti balina okuba morally upright. Bwe togamba mbu okyali mwana muto internet eno etereka ojja kutuuka ng'okuze ate wajjusa ebyemabega byonna nga bibinforming eby'omu maaso emikisa gyobe ng'ogisalako. Waliwo abagambye nti engeri gye balabye ekintu kino nti n'abasomesa balayika babadde mwebali naye nga nabo bali mu ekyo kuba batugamba abasomesa abamu nabo beegwanyiza abaana. Abamu balowooza nti bwe baba babaddemu nabo bateeka okuba babadde bakola kiki. Ekirungi nti poliisi ya zone board eyongere okunoonyereza bawe kibate nga n'abasomesa babaddemu ate kiri very absurd kibi nnyo kubanga ate omusomesa olina kubeera ate muzadde era nga wenkugamba nti sawa ebiseera byonna nze nvumirira omusomesa eyeegwanyiza omwana omwana abeera mwana wo ng'omusomesa obeera muzadde kati wabanga n'abasomesa babadde mu baasi nga baana bakola ebyo ate kiri very unfortunate. Twetereeze. Waliwo bulemu abagitadde ku nsonga y'amasimu agayitiridde. Wagambye nti eno kati tuli mu global village. So abantu baffe bangi bagamba nti n'amasimu gakoze kinene okwonoona abaana. Ate si masimu gokka ne TV. Abaana balaba soaps. Omuleka ewaka n'ateekako TV gy'ayagala, kise ziri muli buli kimu ekyobuseegu nga kiri omwo. Bino tebiyinza contributinga ku ekyo kye twalabye mu baasi. Nakyo nazo zimu factors ezicontributinga ku bwonoonefu nti content ali ku media tebamuregulating. Abaana balaba ebintu ebyo amasimu tegaliko parental guidance. Omwana kati abaana ababadde mu covid wano babadde basoma nnyo online ng'era abaana balaba buli kimu kati ye omwana walaba ebyo naye bayagala agezeeko alabe ddala ebintu bifaanana biti era Mungu yasinga omenya abaana badde bazina buzinyi oba ate byeyongeddeyo mu maaso baba bagamba babadde bakyenkyebula amazina weewaawo nagera tegabadde decent abalaba ga couples abaana abataabo abaana abato tebalina kapolinga balina kuba nga basoma abaana tebalina kuwestinga etime y'okusoma erina kuba quality time kubanga baba bali mu kuzanyira mu future era nze ngamba nnyo abaana baleme kuwestinga budde nga bali mu kusoma buli kirungi kiri mu maaso ebyo byonna byebazina simanya kapolinga bajja kapolinga bakowe nga bafumbo n'essaawa eno balina kuba nga basoma basobole okusanyusa bazadde baabwe nabo banyumirwa ekintu bakati nze gambye ennyumirwa ekitabo kyange wenjagala wendaga mbadde mu America essimu yino ogiraba kibanja bagita Z-Fold naye waba tewasoma munnange ebitabo bimalayo bulungi so abaana tosiragiraba kati oyagala ki buli kimu buli kyoyagala kyonna ensi eri kuno era zino zeetaaga kwatibwa badokita ba PhD kya byonna nti abaana bambi bamanye nti ebirungi biri mu maaso baleme kupa ku kanyu omuzadde aba akusindise ku ssomero aba akusindise ku ssomero so si ku kapolinga. Waliwo abangi be nalabye abamu nga bavuddeyo ne debate nti bino byalingawo nedda ajja ati mmwe we mwasomera bino mwabikolako ffe munnange we twasomera amasomero gaffe gaali strict nga wagambye mu baasi mwabangamu abasomesa ate twabanga ne rules ne regulations enkambwe guno omulembe abaana baba relaxinze nnyo batutenga abaana b'obuvuna ffe waffe n'omugeekawo empawo gwanyuukanga ye nobeera nga wakyenkyebudde amazina nga kati Dr. Veni yali Mr. Matovu ng'ajjako kuba emigo gundi twalina bametroni baffe nga bakabwe bati bazawuja bannanjovu baani bametronokero nga bajja bakuba emigo ebisigaddeyo gikwate ebisenge so ekawempe tekyali kyangu bintu ebyo kubaayo amasomero gabanga ne rules ne regulations ezalinga nga so strict nga bagoba abaana babasuspending nga bakugoba so ng'omwana abeera ku bunkenke obutakola bintu bikyamu. So tukoledde ki ensonga ya globalization eno gye twogerako ne tekinologi akyuse nti simu omwana wo bw'atuuka kati mu senior 6 senior 5 senior 4 abaana balina amasimu ate ajja ti owuwo
Hajati kati nze wange basoma online tubakoledde ki smart classrooms nje ojja ogendayo mu international schools abaana basoma bali projected content anti kakati era abaana kubabuulirira parental guidance ne bagamba nti kakati kuba sife by the way controlling technology ono omwana balina byakebera kapopa ne kayitawo ng'omuwala amabere gali bweru kati okakana ng'akanyizeeko so Allah silensi yaffe kati tulina okuba nga basomesa bamonitoringa technology w'abaana natabeera open nti buli kimu omwana abeere ng'akibikula basobola okumonitoringa system eyo okuba nti Uganda twembracinga mangu technology naye nga tetulina naba busobozi bumonitoringa system bukugera nti omwana talina kulaba kino ne kati gana mawanga agakola edda wabeerawo omuntu abantu bali awo bo balaba nti ogenda ku pornography bakujja bakuswitchinga off nti eyo content tolina kugiraba alabe eno naye ati kati ffe ebyo tetubirina sabala tube nga tubabuulirira n'abalina obusobozi babe nga supervise okulaba omwana ono biki byalaba ku ssimu biki byalaba ku laptop ye kubanga tukize tugane ye new normal tekyasobola kudda mabega ensi bwetyo yatambudde technology yayingiddewo ate akyajja nasinga ku bino bye tulaba bw'oyogera bw'otyo kindeetera okubuuza ku nsonga ya sex education kubanga ne gye buvuddeko awo twalaba ministry nga waliwo okusika omuguwa wakati wa ministry n'abazadde ne ministry eyagala kusomesa abaana okumanya ku nsonga z'emibiri gyabwe sex education abamu kye baagaana ennyo abazadde nga bagaana edda abaana temubasomesa bintu ebyo mu nsi endala gyebiri naye kakati wano kino kye baakoze ebyo si bye biyinza okuva mu sex education ne kati gwolooza mbu agamazina bagabasomesereza ku ssomero wadde oba kituufu nalabye bagamba mbu essomero lyawandiise mbu yabadde part of the co-curricular activities tonnakalabako so mu baasi babadde ku co-curricular activities Allahu akbar ngoma ya social media abaana bayinza babye babiwandiisa ba social media newe kibanga kituufu neze sirowooza nti olw'essomero erisomesa ebintu ebyo wallahi teririiyo mama subject kyeyo somesa tinababeerako okusira baasi naye nga ekya sex education kyoyogerako tulina okwetegereza content agenda osomesebwa abaana kati nga nange omuzadde era wempulira akagamba ako nsooka kutya nengamba mba nina okumanya abaana bange bagenda basomesa biki omanyi mwenange kati ffe mu Africa tulina morals ne values zaffe ne bali balina ezaabwe kati ffe tulina oba nkyogere ntya kwagamba twesikiza nnyo bo bali ebintu ebyo biri so open niwatambula nga ali bukunya kiryokke byasanga byayogera olulimi lwabwe teluli mu nsonyi ne kati ate ffene ewaffe buli kimu kyakwegendereza so ngamba sex education mwena kusomesa omwana wange ebyo oba olina okumbulya content kiddala gwogenda osomesa omwana sikulanga agamazina ge gamu bamusomesa according to age ye ne class gyalimu anti kati simanyi wa wansi kumanya nti ono mulenzi ono muwala wekibanga kyekyo nti omwana alina okumanya nti mwana na mulenzi then ekyo kiryokke niwe kibanga kisukkako awo ng'omuzadde mba neekengeramu okuba n'abazadde naffe tuleme kwogera bwogezi nga naffe waka wano tetufudde abaana basiba ku tv abaana tebakyakola mirimu omwana abeera ku tv okuva ku makya paka kiro buli kazannyo yakamanyi nanyumya engolyo byakisinze munne simanya biki abazadde nabo baleme kwekwasa amasomero naye nabo bennyini bebeereremu ajati bino bye twalabye abaana bangi era abantu bangi bavayo ne bagamba nti lwakuba bino biri mu masomero gaffe gano agali traditional nti naye international schools nti bino biri nnomo bya bulijjo boogera bwogezi abali bakirabye awo simanyi naye batugamba nti international schools bali open nga bali abazungu bobadde oyogerako nze ndowooza mboozi ababoogere bayinza bati balina mwana mu international school amasomero nago gwolaba nga abaana gabakuza nga bali morally upright ate bo bali nti bamanyi okhandolinga omwana nti omwana bayinza nomupanishinga n'akaba amaziga amayitivu nga tebamukubyeko naluyi naye nga balina engeri sanction gye bamutaddeko naye n'alabira ddala nga balimu reprimanding nze ndowooza mboozi village excitement olina alowooza mbu agenda mu international tulaba abaana bagenda e Makerere muloba yagenze ku university n'agwa eddalu nga buli musajja amuyingiza
nze ababadde ne balowooza mu international school mbu ebyo basomesa abaana tebamanyi content ali mu international schools. Bibogera tebabimanyi. So embeera bweti obutalabikira mu masomero kyekyetagisa okukolebwa ku sayidi ya ministry y'ebyenjigiriza. Ministry y'ebyenjigiriza n'okubanga of course monitoring abaana abasomesa balina okuba nga bamanyi ekyokukola ne babeera nga munegoboze n'omwana wo nga muyaayi olina okwebeereramu kuba omwana ono ennyaanya emu envundu eyinza okwonoona ennyaanya endala. Yes of course twagala nnyo abaana babeere mu masomero tubakiipingire omwo tubanacaringe naye nammwe abazadde tubakubiriza okubeera nga mutuyambako. Tetujja kugoba abaana buli kiseera kubanga tulumwa abaana kubeera ku street naye omwana abaana ayonoona abaana abalala omuzadde alina okwebeereramu kubanga aleme kwonoona generation yonna kubanga omwana wo gwe wagaana omumufaako ajja yonoona essomero lyonna. Omwana omu ajja nga yamanyi ebintu eby'obwononefu n'ayonoona essomero lyonna lubanga tewamufaako. Kale Hajjati olunaku olwaleero saagala mutwala nnyo ebyo byenjagadde okwogerako naye kamuwa akakisa alekereyo bannayuganda akagambo naddala ku nsonga eyo ey'abaana abalabika nti bonoonese ate n'embaga yaffe. Embaga yaffe sijja gyogerako nawe si gwe mulamu ogwatule. In conclusion bannayuganda mbaagala nnyo njagala nnyo abaana munene mutabani wange twabaddeyo mu conference twagenze naye kati waliwo omwami Hajjati wagenze ne mutabani wo mu America? Nagenze naye omwana alabe ensinga bwetambula. Banze sidda nga lwaki todda mbaye ngamba mami ekambeere nga talina muzadde we yagala bangamye mbwe honorable Nakiwala ajja kunnoonya. Kati munene twabaddeeyo waliwo gavana omu Rotarian ali owekira ennyali enno ndyerabidde nga ngamba Hajjati okoze omulimu omulungi ennyo mu baana ab'obuwala gala empowerment naye ate abaana abalenzi bano gwe kibayi teri agenda kubeera nabo bawalawo bempawarinze nga abalenzi tobempawarinze. Kati navudde mugamba nti gavana naawe engeri kati gy'oli big boy tandika okukola omulimu mu bayanga boys bano koye nti Hajjati nkwasizaako kati mutabani wange nawanika omukono twabaddewo abantu nga 8 awo kati bwe yanise omukono ne bagamba young boy alina kyagamba kati nayimuka nagamba nti mami mbutuufu kiri very unfortunate okubanga gwe oli mu gala empowerment nga tolina omwana mulenzi. Nemugamba Anwar nedda kyova olaba naawe nkulese ne mu America nkwempoweringa nagamba nedda mami it's not about me kubanga n'abaana bwempoweringa tebava mu well to do families bali mu less privileged families soogera ku nze naye abaana abo abalenzi abali less privileged nibo beetaaga okukwatibwako. Omwana yarambuludde ensonga nagamba mami just imagine kati daddy yafa singa twaliwo ng'oli strong n'ombeerawo kimanyi singa ndi ku street. Waliwo omwami wamuyita Solomon yagambye Hajjati kimanyi omwana w'omugezi omwana nayogera ebigambo kale neŋŋamba from today nina okwempoweringa abaana abawala n'abalenzi era omwana omulenzi yenna ali eyo ng'alina obuzibu mu kusoma oba ng'alina ensonga yonna emunyiga ankubireko ku ssimu yange 0782248510 nga bwe mbadde nnyamba abaana ab'obuwala n'abaana abalenzi wendi nga maama nabo nja bayamba ndabe nga bagguka kyonna kye nnaaba nsobodde. Abaana bali mu ssomero bannange musome mugumiikirize ebirungi biri mu maaso muve mu kubeera excited bino mujja bikola nga mukuze mubikoowe ne kati temumala budde muli mu kwetemera ttaka ku future yammwe bye bigambo byensobola basi by'olunaku olwaleero. Naye jjojja ne yabadde etya? Jeni yabadde nnungi gwe gwasoose ogenda America nze gwabadde gwa kuna nagendayo oba mutabani wawe gwabadde gusooka yali yagendako London. Nze gwange gwabadde gwakuna. Jeni mugimalamu banga ennaku 2 ng'oli mu nnyonyi kibula nakooye gye wanoonyeza nga tosobola kunfuna naye nga walungi enguudo nnungi bannayuganda balungi bannayuganda bagaba ssente banene ngawe muli eyo bannayuganda abali abatwadde ku ssente era mutuweereze bannayuganda bagaba ssente akusimba $1 bava actually ku $10 naye gwe $10 okimanyi ng'okivungisiza obagana mitwalo 4 nakusimba 10 noyo nakusimba 10 basanyuka nga batulabye ko bagamba bane tuli eno tubalengera bulengezi bane batubidde nnyo Riyadh Bisa Benson
waliwo omwami bita Michael, Solomon, Princess, babadde bakyala bangi nnyo, omukyala Peace, bannayuganda bali eri basanyuka nga bakulabyeko. Naze n'eddoola era ngenda kwa ku ddoola. Neyazi. Bambi beebala nnyo okutwaniriza. Olugendo lwabadde lulungi, babafumbira ne ku matooke kuba bagajjawa. Ndowooza ne babafumbira ku matooke. Gaba ne mwejjukanya ebyawaka basanyuka nga balaba. Lwaki tebadde? Ate kati bano neki balaba nga eri walungi kakase. No Uganda ogimanyi. Akase bane nagenze ne Qatar Airways. Abaana bannayuganda bali ku kisaawe. Okuva no ku check-in buli wamu mwana munnayuganda ajjudde eri. Ate muna abaana beka bafaanagana bonna ensuku za seminti. Ensuku za seminti. Akabula bino manyi omwana weeka. Bambi babaddeyo nga bangi bannayuganda wakulaba kasanyuka nakabannange no weeka kwamba olugendo lwabadde lulungi generally.